bebe tasiba yagezaako era ne bigaana go ge mazima. Yali agezaako ne bigaana oluusi amanyi n'okusiba ne ziwera ne paka 10 eyo nakubira simu nagamba anze nywedde amazzi nfa. Nenga sinaweza ana ge mazima. Okyali ku level ya kusatu. Nkyali ku third floor. Third floor. Awo tukyasibidde. We natuka ku fourth floor nja kiranga. Amazima go gali nti abadde ayagala kusiba this time round but abadde ayina amadagala galiko. Yeah. Yabagambye. Yeah, tugambye. Ayina amadagala gali ga 3 weeks ne baddamu ne bamwongera 2 weeks so tasobola kusiba the moment. Ne katusuubire tusabe inshallah next Ramadan ajja kusobola okusiba. Wotero gano wamanyi okunkanga mwawo. Mudemu enkanga ne bonkanga. Sitya danger. Bakyala bannange mwesonyiwe essimu za babba mmwe. Muziveeko mubeere kuzammwe banaazineza abaana bammwe mulabe abaana bali ku ki bali ku apps kyezo ze baliko ezitagenda bonoona. Mu kifo ky'okubeera okumala obudde muli ku basajja kuba omusajja ne bw'okoloti abanga yagadde okwenda ajja kwenda. Yes, I was so touched. Thank you so much, Alpha. I love you. Oh, my birthday? Yes. I'm 17. Kale tuwaniriza nnyo wano ku Celeb Jazz amanya ddoboozi yenze Shadik Smith nga bulijjo tubeebaza okubanga mutulabanga tubagamba nti omwezi gw'okuna guno tulina kuba twongera okubanga tuli branding nga tubaleetera exclusive interviews n'ebyo n'ebikwatagana ku ba celebrity bammwe so gwe guno gwennyini omwezi and we are very delighted kutandika n'omwezi guno ne birthday y'omu ku bakukunavu one of the top celebrities mu ggwanga Uganda. She has inspired so many people not only wano okawuka mu ggwanga lya Uganda ate si bakyala bokka but even okwosinga n'eri ku side y'abasajja both Uganda, East Africa ne world all over. Onosogera kumala njogera ku Mami Zu mukyala big size mukyala w'omunene erinnya mwali ntera ddala ya Mami Zu yatandikanga erisanga tumune ofuuka mami ate tuba tunagamba ki kiri ekya si Mami Zu ne Mami Zu tukasalako okitegeera. Happy birthday. Thank you. How are you? I'm fine. Once okena kuyimbira sifayo omanyi before the interview mbadde mugambe ebiseera ebisinga birthday yetusobera we want to gift you but ate omaliza go to gifting. Omuntu aba ayagala okugiftinga ku birthday what is that one thing you would do say muno this can really surprise me. Surprise? Or what I really want? Yeah, what you would really want to be given on your birthday? Maybe a prayer. A prayer. Bana twewombeke ndoza tusabe katukimuwenge ekirabo Mukama tukwebaza olunaku lwa leero tukwebaza kubanga otukumye nga tuli balamu tukwebaza kubanga otuwadde omukisa guno atokola ku mwaka omupya tukwebaza olwa Mami Zuena mukyala wa Bebe Cool tukusaba Mukama oyongere omuwa ebyamaanyi oyongere omukozesa oyongere mu bulungi akule alaba abaana be alaba abazzukulu n'abazzukulu ate si ekyo kyokka yongere omuleete okwa inspiration eri abantu abalala bonna si bakyala bokka wabula n'abaami bamuyigireko ebintu bingi nnyo okuba abafumbi abalungi okuba abakyala abeefaako okuba abantu abayamba abalala nga bali mu buzibu mu linnya lya Yesu tusabye amiina. Gandoza kati nze gift yange ewedde. How is it been? It's good. You mean the year? Yeah. It's been good. Twogereko kuva ku birthday lwe nakoma okukulabako until this birthday. Soko tuyiseemu how you've been, biki ebadde surprises, ebintu by'osanze mu bulamu. There is nothing really much. Nothing much, but I think that all I grow, the more I appreciate life, the more I appreciate family, the more I appreciate humans. Okay. You get to know humans. No manya nti you can't please everyone. No manya nti sinti buli omu akwagaliza n'okola ki n'okikkiriza nga bwe kiri naddala kati social media yajja abantu they use it just the way they want. Oli akwaya just abeera kasimu ke ku mapeesa n'ayogera kyayagala so tosobola kupleasinga buli omu tosobola kufuga buli omu so baleka ne babeerayo nga buli omu n'omuleka mu ndowooza ye and you move on with life. But I would say that I appreciate life more now. Yes. How many years are we talking about now? Kwanza abamu bayinza okuba losing account. Of my birthday? Yes. I'm 17. I expected that. Abakyala tebayagala kwogera myaka. Akale nze sifayo ku myaka gyange. Ne kati mwenna muli wana. Otiddemu. So tutekera abantu beesalewo emyaka gy'olina? Basalewo.
naye nga sinaweza ana ge mazima okyali ku level ya kusatu nkyali ku third floor awo tukyasibidde we natuuka ku fourth floor njakiranga manyi ogwe nali njogera naye celebrity ne mubuuza nangamba afa abakyala biza yangamba fa abakyala tukoma ku announcing ku 25 tudamu ku announcing tuyingidde 30 nagenda okulaba ne Shiba naye yalingira 30 na announcing ngenda okulaba nengamba kati kitegeeza kati nkiyigiddeku gwe 30 we mukoma paka ku 4th awo wakati awo temuddamu counting then after that netwogera 5th floor we tutyo tukireko about count floors temukyayogera wakati awo so togere ku lunaku olwaleero nga erukedde I know they've just done a surprise for you. Yes. So did you expect this surprise? No, I did not. Tola Wendy. No makeup, just the usual you. Nothing. Nakedde ku makya ne ntegeka abaana ne nkola cakes ne nzitwala ne ku dduuka ne nkomawo ne ntuula. Ne ngamba oba ndabeko ka movie. Bandi awo mpulira trumpet. So ne ntunula ku kamera z'ewaka ne ntunula ne focusinga ku gate nga abantu bayingira bangi nga abannaani. Nzoka nefuna bufuni katambaala nenga kati surprise nomanya nti olumbiddwa ate nga tuli mu kisiibo kituufu katubuuze mu osiiba of course salamu aleikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ekisiibo tukitambuzizza tugenze kiri kitya ewuwo kirungi omanyi twali twogerako ne Rasta waggulu n'atugamba ye akyali ku ssaawa 8 awo kati gwe amazima ago gali nti abadde ayagala kusiiba this time round but abadde alina amaddagala galiko yabagambye yatugambye alina amaddagala gali ga 3 weeks ne baddamu ne bamwongera 2 weeks so tasobola kusiiba the moment ne katusuubire tusabe inshallah next Ramadan ajja kusobola okusiiba naye gwe oli wa ssaawa meka gwe njaletera kuluma ku ssaawa nze ne wennuma nguma nenge teyakuluma kusawa nga twamanyira the first 3 days ezibeera enzibu after that omubiri gumanyira nze mwezingirawo 10 eba etandise okungira anti katokirowoozaako kasita etandika tokirowoozaako you just brush it off kasita okirowoozaako n'olowooza n'otunula ku ssaawa oba ogenze gwe teyakuluma ssaawa nga meka wootera oganoga wamanye okunkangamu awo Munemu enkanga ne bonkanga sitya danger so today kwa kuna kwa leo wazuukuse ssaawa nga meka nazuukuse 4:30 ze ssaawa zo zozuuka zaddaako okay tuwazeemu kwebaka sazeemu kwamba nina okuzuukusa abaana usually nzuuka 5 naye kati omwagala naye oba nga tomwekakasa naye ng'omwagala gwe mulage love compete with other people who are on phone with him by showing him that you trust him you love him you want to build a better version of himself that's it okay akuba naye mukasalemu naddala abawala mukante ku TikTok mukawulirize bulungi nnyo mwesonyiwa essimu z'abasajja muzireke nomba mwagala kufumba muzireke muzeesonyiwa kaddemu omulundi gumu nsaba busabi ku lwange bakyala bannange mwesonyiwa essimu z'ababba bammwe muziveeko mubeere ku zammwe oba n'ez'abaana bammwe mulabe abaana bali ku ki bali ku apps kyezo ze baliko ezitagenda boonoona mu kifo ky'okubeera okumala obudde muli ku basajja kuba omusajja ne bw'okola oti abanga ayagadde okwenda ajja kwenda naye bw'oba omuwa emirembe gwe nga tobeera ku simu tokola ki he will stick to okukola ki oyinza okwebaka n'oyitawo n'omwana baba akola oba awulira oba empewo nnyingi ava mu buliri n'agenda n'abika ku baana baana bakeberako madinisa magale kino kiri bakiti he is a devoted father that's one thing I should say kinsobola okutuula awo ne ŋŋamba nti I am blessed to have him in my life nga tumaliriza omu ku bato akoze post olunaku olwaleero girabyeko mutabani wange Alpha yes one of the best yes ate ninze ya Alan Alan kati how did you feel ngolabe post ya Alpha oh I felt so good nade njagala nakaba he is oyo mwana ali oba nkugambe nti he's so emotional alinga taata we so ye byonna byawandika byayogera biva ku mutima yes I was so touched thank you so much Alpha I love you any two words that really caught your mind ebigambo nga ebiri okuva mu post when he said she has a lot of love in her heart and paradise under her feet yeah those were the best catching ones because in Islam we believe nti Jannah oba tugambe paradise oba eggulu liri under the feet of a mother
kati oluusi abeera wano ng'ajokinga nga ntudde mu ntebe nga ngamba mami kankusimulako ebigere kuba jjani eri awo wansi ebigere ne mugamba nedda si kye bategeeza bategeeza you have to bow down to what I say ompuliriza nga ebyo mbikola naye bayinza okuba nga bategeeza kiri nti ebigere bye birina okuba nga bitukula nga nze nina obbicleaninga nyingire jjanna so when he wrote that I just remembered him ng'abeera wano antiizi nga mami kancleaninga ku bigere byo yes okay eya Alan tugirinze ayinza okuba nga awandiise bainaawo ku nsonga okwo kwennyini there was a celebrity boy eyavayo naye n'apostinga nga mwana wa celebrity lady bwe yamala okupostinga social media in-laws ne zivayo ne zigamba tewandisazeeko nviiri tewandirabisengo tewanditaddeko nviiri maama we n'avayo n'agamba gamba owuwo gwabaana bakuze otya yali posti yani yali posti ya Barbie yagamba atya omwana yagamba okay yavayo mu busungu amere nga tumaliriza for years badde bakola nnyo Rasta nga bakolera surprises kyobola mbadde sikisuubira leero this was a huge one badde sikisuubira it's the best sisiba naye abantu ne batwala ng'olubalaato bebe yetasiba yagezaako era nebigaanago gemazima yali agezaako nebigaana oluusi amanyi n'okusiba neziwera ne paka 10 eyo nakubira esimu nagamba anze nywedde amazzi nfa so ye muntu w'amazima he doesn't beat about the bush omuntu w'amazima so yababulira amazima era mbeera mugaane kati lwaki tobeera nga weesindikiriza n'osiiba try nagamba kasa ala yagamba batosobola osibulula abala kati ye he stuck to that nemuga tokikwata nnyo basibule nenga naawe ogezaako nagamba mazima go gali nti kiganye kale nga tumaliriza Rasta tuwiddeko ku life lessons learned in life ne over the years okuva mwasinkana ng'erimu yali akwagala nnyo nga gwe gwasinga okuforefronting and all that twogereko ku lessons learned over life naddala katukweno level 3 fule eyokusatu wooli awo omanya abakyala bakuyigirako ebintu bingi you've inspired a lot of young ladies even the old even abo bakusinga emyaka tubireko nga life lessons 5 zoyize okutuuka wano wooli ku birthday sigenda kugamba nti ngenda kuba 5 naye kankubulire just what I feel is right ekingira ddala obukulu abakyala bamanye nti beauty fades with time naye kati kiki kyotunuuliddeyo mu maaso what have you done for yourself we have to invest in ourselves we have to work we have to build brands we have to work something that will keep sustaining us in life gwe ng'omukyala totuulaawo n'ogamba nze kandera abaana omusajja walikeera ku makya n'afuna accident nga talina kyayinza kukola olikola ki olikola otandika otetenkana you have to start now ekirala is family tufuba nnyo okulaba nti we forefront our families we take care of our families because at the end of the day bano be bantu abagenda otulabirira nga tukaddiye nga twavuwadde nga mu maaso eyo a lot of things happen naye gweobeerawo n'ogamba nti abaana bange omukozi kaabakuze really abaana bajja kujjukira mukozi bwe baba bakadde ng'okaddiye so tulabirire abaana baffe we give them our 100% tulabirire babba baffe marriage zaffe tuzirabirire twekuume ng'abantu then ekirala we really have to give respect to our husbands omwami ne baba mwavu mutya omwami ne baba mwavu mutya atya mwavu simanyi alabika bubi oba mugagga oba ki we have to respect them give them equal respect like gyewandibaddewo omuntu alina ku ssente end of the day yagenda okubeererawo kale tweyanze nnyo tweyanzege abakwagala sooka baweeyo obugamba awo naddala abakwagala ku TikTok kwoli kubanga basebiti bamanyi ogamba nze ku TikTok siriiko ku social media kwoli TikTok kwendi naye I rarely post kwendi nembeerako nendabako ku video zo sibeerako nnyo naye nga kwendi bannange neyanziza nnyo okunjagala neyanzege sina bigambo bingi when it comes to the people who love me tukubayo katuni guno omwaka nizo tukubayo kakayimba nedda ekyo kyaliwo awo twali tukolamu katiiza teaserizing kati full movie tugirinde ey'oluyimba nedda tiiza twakoma ku tiiza twakomaawo pati eriruddawa leero
Tuli mu kisibo tetukola pati ewedde yeno abagala bagamba lwakikubye ne bakiwunzika so kiwedde kale tweyanza nnyo tweyanzege. Thank you so much. Amanya n'eddoboozi yenze Shadik Smith ku Celeb Jazz nsinzidde kiwatule ewaka wenyini. Happy birthday once again to Mamizu ne Rasta naye webale nnyo tuwa mukisa guno kwogerako ne Mamizu as always ne basiba wala mukolewe mutyo tumanye okujja ne mutuma bakyala bammwe okwogerako nabo naye Rasta atukkiriza. So thank you so much. Umar yadde ku kamera. Catch you next time. Bye bye.